okulonda abakulembeze babaliko obulemu mu kibiina kya NRM kukomekerezeddwa akawungeezi ka leero wadde ng'abamu ku beesimbyewo basigadde batolotooma nga bagamba nti akalulu tekabadde kamazima na bwenkanya. Abamu ku beesimbyewo beeweze nti bagenda kwekubira enduulu okuwakanya ebivudde mu kulonda okwo nga bagamba nti okulonda kubaddemu amavuunya agatoogerekeka. Mu mbeera y'emu n'okulonda abakulembeze babaazirwanako nawo okomekerezeddwa akawungeezi kano wabula nga kw'okulonda okw'abakulembeze b'abakadde kukyagenda mu maaso. Wabula okulonda kuno okutaataaganyiziddwamu. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kalangiridde nti kayimirizza okulonda abakulembeze b'abatandisi b'emirimu abeegattya mu kibiina ekiyitibwa Entrepreneurs League era nga kino kivudde ku kwemulugunya okwatwaliddwayo mu kubavuganya Philip Kakulu ne Sanja Itana. Ssentebe w'akakiiko k'NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Doi ayimiriza okulonda okw'abantu abatandisi b'emirimu era bw'atu n'abalagira badde ewaabwe nga bwe balinda ekinaasalibwawo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era ssentebe w'ekibiina ekyo. Kyokka newankubadde nga okulonda abakulembeze b'abakadde abavubuka wamu n'abakyala n'abalala bagwa mu ttuluba eryo nga wadde kukomekerezeddwa mu bamu abamu basigadde beemulugunya nga bagamba nti okulonda kuno tekutambudde bulungi era tebakakasa nti n'okulonda okunaddirira kunaaba kwa mazima na bwenkanya. Abantu ba Kabaka okuva mu ggombolola ya Ssaabagabo Nakaseke mu ssaza Bulemeezi Katono bafa essanyu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II bw'asiimye n'abawuubirako nga bazze mu lubiri okukiika embuga okuleeta amakula. Bw'abadde atikkula abantu ba Kabaka amakulu agaleeteddwa omukulu w'ekika ky'enkejje Omutaka Kikwata Mogolo Ronald asabye abantu ba Kabaka bagazise abavubuka ennono n'obuwangwa bwabwe. Buganda erina ennono zaayo oboolyawo abantu baffe abakulu ze baakoppa ku bajjajjaffe abaagenda. Kiba kirungi nno nnyo okubeera nti ne bano abaana abato era abavubuka abato tubalaga ennono z'ezimu. Tubalage nti Obwakabaka buyimirirawo ku lw'abantu baabwo. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka Omukungu Moses Luutu asabye abantu ba Kabaka bakomye okulowooleza mu bannabyabufuzi abeesomye okubawa obunyeebwa babatwaleko ebyabwe. Twekolere nze ebbanga lyenna akamaze sinalabayo omuntu ayinza kukuyamba kukuggya wooli kukutwala w'oyagala. Tewaliyo omuntu asobola kukujja wooli akutuuse w'oyagala. Oyagala kuzimba ennyumba, oyagala okuweerera abaana bo, oyagala okufumbirwa, oyagala okuwasa n'ebiringa ebyo ebitwala ensimbi. Teriyo omuntu yenna agenda kukikola ne bw'onoomuwagira ofiira bwereere. Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Ssaabagabo Nakaseke Mujabi Yusufu Mukasa yeekookodde obubbi bw'ebisolo obususse Bulemeezi. Era ajja kutuusiza wa Ssaabasajja Kabaka nti abantu batubba nnyo eriyo obubbi bungi kubanga ye bw'ayogerako buli kimu kiggwawo. Abantu baffe tebakyalunda nte tebazibba ebitagambika. Okuddayo mu kulonda okwa NRM mu kisaawe ky'ameefuga Kololo mu kibuga Kampala. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru ategeezezza nti abavubuka batandise okwewuunaganya nga beebuuza ekirwisizaawo okulangirira amannya ag'abagenda okulonda abakulembeze bavubuka mu kibiina ky'NRM era waliwo abeekengedde ebinaava mu kulonda okwo. Mu kiseera kino ebbugumu likyali ly'amaanyi nnyo wano e Kololo ewali okulonda obukiiko bwa NRM omuli obw'abavubuka, obw'abakadde, obw'abaliko obulemu, obw'abakyala ate n'obw'abakozi era nga wagenda kubeerawo n'okulonda ababaka ba paalamenti okuli ab'abakadde, ab'abavubuka, ab'abaliko obulemu, ab'abakozi awamu n'enteekateeka endala. Kyokka wabaddewo akavuvuŋŋano ak'amaanyi naddala ku mulyango oguyingira wano mu kisaawe Kololo. Bakira abafuluma babagaana okuyingira era wano wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu naddala okuva mu bakulembeze ab'abavubuka omuli abo abagaaniddwa okulonda.
kitegeezeddwa nti waliwo abamu ku bavubuka ababadde batidde nga bagamba nti wandibaawo ekiwayi ky'omu ku beesimbyewo nga kiremesa abavubuka naddala basente b'amagombolola okwetaba mu kulonda okw'olunaku olwaleero. Era tuuliddeko n'olukwe nti bayiye abavubuka bannani delegates ne Kololo okujja okutabangula embeera nga n'akalulu ka waakazi we kagenze. Akalulu ka waakazi basoose ne babala layini esooka. Owa layini esooka bamumaliriza ne bajjako amataala. Embeera nga bw'enaatambula tujja kuba tugibatuusaako ku CBS. Ku lwa CBS radio y'obujjajja nze Nsubuga Muzaffalu ndi wano e Kololo. Akakiiko akalondoola amatendekero agawaggulu aka National Council for Higher Education keeraliikirivu olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ogwongedde okusereba mu matendekero g'e Uganda nekireetawo obweraliikirivu ne ku mutendera ogwa Afrika yonna. Ssentebe w'akakiiko kano Profesa Joy Kwesiga agambye nti amatendekero ga Uganda gatandise okuddirira mu mutindo gw'ebyenjigiriza era ebifo by'okumwanjo gagenze gabiseetukako mpolampola nga Uganda yali emu ku mawanga agayina ebyenjigiriza eby'omutindo mu Afrika kaakano tekikyaliwo. Kwesiga agambye nti embeera eno evudde ku buvujjirizi obutono obuteekeddwa mu byenjigiriza bya Uganda naddala ku mutendero ogw'amatendekero agawaggulu. Mu myaka egiyise Uganda ebadde etwalibwa ng'erimu ku mawanga agalimu ebyenjigiriza eby'omutindo era nga abayizi bangi okuva mu mawanga amalala bajja kuno okusoma naye kaakano kigenze kikeewa. Kinajjukirwa nti mu myaka gy'1990 gavumenti yawabulwa abakugu mu bbanka y'ensi yonna okukendeeza ku buvujjirizi mu matendekero agawaggulu essira liteekebwe ku matendekero ag'ebyemikono primary, secondary n'amalala ng'ezimu ku nkola eziyinza okuyambako okutuusa ebyenjigiriza ku nkyukakyuka ey'ensi. Wabula Kwesiga agambye nti singa gavumenti teddamu kwongera ku buvujjirizi mu matendekero agawaggulu Uganda eri mu katyabaga. National Council is moving beyond this observer position. Supplement government funding, a concept is being prepared on how to improve NTR for National Council. We take this opportunity to congratulate the Ministry of Education and Sport upon successful conclusion of the enactment of the TVET Act 2025 and believe that the TVET Act will go a long way in improving the training and capacity of human capital in the TVET sector.